kyoli wessese. Omanyi sese kyategeeza Afande Katumba. Nzigamba buli abantu abamu balina zaabu naye nga tebamanyi kye bakutte. Omanyi sese kyategeeza gwe mu byobufuzi by'eggwanga. Kankubuuza ekibuuzo Afande Katumba amala. Golooza Museveni okuyiwa amagye ku nnyanja, okugobanga abavubi ku nnyanja, olowooza ayagala byennyanja? Alina gold, alina mabo, alina feeza, alina amafuta, alina buli kimu, naye golooza ekimuteesa amagye ku nnyanja galawune, olowooza ayagala byennyanja oba ayagala mu mazzi? Waliyo amaanyi ag'enjawulo ku bafuzi etokimanyi. Mwe temumanyi kiteesa Museveni magye ku nnyanja. Bwe mulizuula ensonga lwaki Museveni ateeka amagye ku nnyanja, ate mmwe abasomoka ebuziba y'ennyanja okugenda ewammwe mulimanya zaabu gwe mukutte. Obeera otya owessese? Obeera otya owessese nembu nga toyina maanyi? Nga nange atambulira ku nguudo tomala ganninnyako, naye gwe abuuka amayanja ne bamala gakutambulirako nga ye Museveni amanyi obuzito bw'ekyo ekiri ewammwe naye nga gwe tomanyi buzito bw'ekyo kiri wammwe. Tuwaanyisiganye bakuzaale gye banzaala nze banzaala eyo, olaba oba ne lino eggwanga so addifuka. Gwe wennyini waliko amekomanda era nga muli kulutinga amagye ku mazzi mwakuumanga mpuuta olowooza. Lwakuba bye babalimba mu mukuuma mpuuta. Musimanye ennuuni ya bbeeyi. Museveni ng'ennuuni esobola okukuuma gavumenti ye, ng'ennuuni yekubye abantu amasasi. Eyo mu mazzi mu bizinga waliyo amaanyi ag'enjawulo, kyokka neewuunya mmwe bannannyini bizinga temugamanyi. Kola musajja kukuuma nnyanja olowooza ayagalako mazzi? Mutayagala balunnyanja boonooneko, tayagala batwala mpuuta ze, mpuuta ekuuma gavumenti. Sooka omanye ekiri Ssese, era sooka omanye lwaki bakuzaala Ssese, era otegeere n'ensonga lwaki wafa Ssese. Ojja kutegeera kyengezaako kukutegeeza. Katoyinza kukkiriza baana abaali abatembeeyi, baana abapakasi kukutegeera n'okukakkanya credibility yo bw'otyo ng'ate batta omwana wo naawe ng'olina ebiwundu by'amasasi. Sooka onoonye ensonga. Manyi abantu abasinga balina ebyobugagga bye batamanyi kukozesa oba oluusi bye batannafumbula, because there is so many artists with good vocals yet they don't have vocal ability. Ndogedde bulungi? Nkakasa ndogedde bulungi. Ng'oli alina eddoboozi naye nga talina ability ekozesa ddoboozi lye. Kati gwe sooka ozuule ky'oli era omanye butya bw'osobola okukozesa ekyo ky'oli, era omanye lwaki gwe Jeno wekka aveeyo mu bizinga. Kyali kufudde ow'enkizo, wali nno mutume Afande wali mutume naye tewamanya buyitebwo. Kyova olaba bakuba n'otafa tobimanyi na lwaki tewafa. Sooka ozuule ensonga lwaki Mukama yakulekawo ng'okyali mulamu. Gwe Katumba wamala oyina ekintu, ne bwe nkutunuulira mu maaso olina ekintu ky'otanneezuulamu. Katumba olina ekintu ky'otanneerabamu. Naye Afande Katumba lw'olizuula ky'oli, lw'olizuula nti wasoma